ku Projan Media TV ali Dubai nkulaba okola kyamaanyi Saudi Arabia gwali Qatar omulimu gwokola gw'amaanyi era nkutumirako nnyo nkwebaza okubanga ku Projan kolokingidde gwali Uganda Makerere Biki Rabika Zaitono Lokman Farida Muhammad mwena tubatumidde namuli Winfred Kakinina omulimu gw'omukola gw'amaanyi okubanga mwekumidde ku Projan Media TV waliwo n'omulala ono Kemigisha Mande na Kato Bana yes omulimu gw'omukola okubanga muli ku Projan gw'amaanyi naye tubagamba mweyongere okubanga mulaba Projan Media TV yes stories ezaffe nga we muzimanyi wetuleeta story tuba tulina ogigoberera paka lwe tugiggusa era munzikirize mbabulire eyakagwawo nabadde nabawadde dda story eyakagwawo eya mwana mulenzi Eddy Kenzo aba People Power bamuyeekedde ku kivulu kye nga balowooza ebintu akolagana ne NRM nembaleetera n'endala ngeri eri ku Eddy Kenzo yennyini nga kati alina ensonga zayogedde awo naye eyakagwawo eraga nti omwana mulenzi Eddy Kenzo aleese obukakafu ebipapula byolabaawo aleese obukakafu obulaga nti teyalya 11 ekya NRM okujjako yeesasulira ekisaawe kya Kololo oba okitegeera Kenzo yeesasulira ekisaawe ekyekololo wagenda okolera show ye lwaki Kenzo avuddeyo n'aleeta buno obukakafu olw'ensonga nti abantu bamuzimbyeko akayumba naddala ab'ekisinde kya People Power nga bagamba omukulu yalya yagenda ew'omukulembeze n'alya ate nga bo tebakkiriziganya nakyo engeri gye baali bakimanyi nti omukulu Edisa Musuuza yali ku sayidi yaabwe mwana mulenzi ffenna tumumanyi buloga ow'erinnya era nga y'omu ku bakulira midiya ya Bobi Wine muyite Ashbag Kato naye yavuddeyo n'apostinga n'alaga ensonga eno nti yapostinze posta ya Kenzo eya festival ye nga 28 March nagezaako n'agamba abantu nti bulijjo mbadde simanyi mazima naye amazima gazuuse gaagano ffenna nga 28 tugende Ekololo olw'ensonga nti nakizudde nti Eddy Kenzo twali tumuwaayiriza teyalya ssente za NRM era n'ateekawo posita eyo n'abagamba nti ffenna tweyuwe Ekololo nga 28 n'agezaako okussaawo embeera nti tewali buzibu between NRM tewali buzibu between Eddy Kenzo ne People Power Kenzo naye kwe kuvaayo n'aleeta obukakafu naye nga bingi bikyajja kweno ensonga tujaba tubibabuulira webale kubanga okyekumidde ku Projan Media TV.